إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tuli ku bukulu bw'okuba n'akakwate ne bawulama b'obusiraamu mu ddaawa yaffe n'okubeera nti eyo ye sefuta ya daawa eyeetengeredde, teba na bukuumi kubeera nga tegwa mu bisirikko, tegwa mu fitan eza buli kaseera emirerembe, olw'ensonga tebalina bamanyi mu bo babalungamya mu nsonga zibabeera baguddemu. We tukomye musomo gwaffe oguwedde tulabye ebigambo bya Imaamu Saadi rahimahullah ng'alaga abantu b'eggwanga lya Saudi Arabia ekyengera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabawa, era Sheikh wabadde atwalira era wagenda okutandikira biidhini mawla jalla waala. Nga tannajja yansabye okubaako taaliiki gyenkola ku nsonga yaba obukulu bw'okubeera nti daawa yaffe erina irtibaat ne bawulama. Nsaba era mpanjagira ow'ekitiibwa Allah ansobozese nkone ku nsonga 3 mu bufunze. Ensonga esooka, sheekhi bw'amaze otulaga obukulu bw'okubeera nga tulina bawulama era nga daawa yaffe yeetoledde kubo, atulaze akabenje akali mu taasub. Nga taasub mu njogera ennyangu Seekalukumana, taasub mu njogera ennyangu, olwaleero enjogererwa sheekhi yenjogera eriga nti saagala kumanya, namatira gundi ebisigadde saagala kumanya. Ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu. Tewaliyo mumanyi omuntu nga akkirizibwa okulowooza nti amazima geetoolera ku mmanyi oyo ebbanga lyonna, wabula ateekeddwa okumanya nti omumanyi oyo asobola okutuuka wadde nga wonna atambula bulungi naye n'atuuka mu kkoona erimu amazima ne gaawukana naye ku masala oba ku nsonga yonna. Kati kasoobeera nga ggwe wagamba nti ndi ne gundi kyaggwa seetaaga kutunuulira wadde okwetegereza ekintu kyonna, kitegeeza nti wagwiridde mu nsobi naawe oba oteekeddwa oggwa naye mu nsobi. Kitegereka? Wabula ekikulu baani abakulaga ensobi eyo? Balina kubeera bamanyi b'omanyi abatambulira ku bulungi bw'aliko be balina okulaga ensobi eyo. So si munnabbi daakuva eri n'akwata omuntu gw'omanyi ali ku bulungi ensobi n'atagireeterako bujulizi, n'obeera nga ova ku ekyo ky'omanyi ku mmanyi oyo atambulira ku bulungi. Kaakati enkola eno nga tugitadde mu mbeera yaffe eya bulijjo olwaleero wano balaa eya taqlid ne taasub ate eri nnyo mu bantu abafuba okubeera ku sunna mu mulyango guno gwe tulimu. Ow'ekitiibwa Allah ku mulembe guno yatuwa ekyengera ky'abamanyi, wa ala ra'sihim Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, ali mu myaka egigenderedde ennyo, tusaba Allah mu enkomerero ennungi. Abadde ne munne Allah yamujjuludde mabegakaawo rahimahullah, Sheikh Obeid al-Jabiri, Obeid ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahullah. Allah yakamujjulula ndowooza Sheikh mwaka nga gumu oguyise. Babadde ne ba ulama abalala nga Sheikh Yahya an-Najmi, nga Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Madkhali, Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamadani rahimahullah, nga Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, ne ba mashayikhi abalala. Bawulama bakola omulimu munene nnyo
era abakyaliwo abalamu bakyagenda maaso nokukola omulimu ogwo. Nsaba Allah abawa obulungi bungi. Baulama abo bateeka nnyo essira mu kutunuulira obubuze bw'ebibinja ebyabula. Tekitegeeza nti baulama abatakola ihtimaamu nnene ku mulyango ogwo kuwandikira ku bintu eno babeera bize n'ensonga za fiqihi na aqida n'ebyo ebifaanaganako bwe bityo, tikanu jahala bihadhihi l umur, tibaali tebamanyi bifa mu bibinja ebyo ebyabula oba ennamula z'obusiraamu ku mukhalafaati gyabwe baba tebazimanyi. Kitegereka nekitegeeza ki? Singa omumanyi omunene Sheikh Fawzan hafidhahullah, Sheikh Abdul Karim Al-Khudairi hafidhahullah, Sheikh Salih Al-Luhaydani rahimahullah, Sheikh Salih As-Suhaimi hafidhahullah, niba mashayikhi wa umma abalala bangi babaako ensonga gye baawukanye, mathalan kisobokera ddala bulungi okubaawo ne baawukana ku Sheikh Rabi ku masala oba ku nazila ku nsonga ebeeguddewo ne batalaba ndabayi. Kitegereka wano ewajjira amasala gano ataasub eyiri haram. Tokkirizibwa kugamba nti abadan Sheikh Rabi ekyagambye kyekyo kyaggwa tetwagala kumanya abadan. Abamu bayita ne taabir ery'obulyazaamaanya ku nsonga eno ne bagamba nahnu ma'al akabir, nga ma'al akabir bategeeza ki? Sheikh Rabi ne Sheikh Obeid. Eyo nsobi nnene. Tumanyi sabaku yaabwe, obulungi bwabwe n'ebirungi ebingi byebakoledde umma, era ku mulembe guno osiŋŋana ng'omuntu ataagala abasajja abo aba n'ekigezo mu ddiini ye olw'obulungi obungi bwebakoledde umma, naye tekitegeeza nti amazima geerippa kubo tegasobola kubaawukanako mu nsonga yonna. Singa abamanyi ba umma babaako ekintu kyebabaawukanyeeko, aqallu shay'in ekitono ennyo gaba gafuuse masala ag'okutunulamu. Wenga talibu ilmu weetegereze ani alina haq ku kigambo kyabano n'ekigambo kyabali, so si nti abo bwe busalafu bw'omulembe guno. Ekyo kikyamu, ekyo kikyamu. Kino kyenjogerako kizadde fitani eziwerako. Olwaleero waliwo fitina, alhamdulillah, twebaza Allah, eri ku njegoyego. Abadde bagimanye nnyo bagirabako kakira. Kitegeeza nti bode esinga obunene ekoze eki? Egenze tusaba Allah agitwalidde n'obuufu bwayo abutwale. Bino byenjogera bigasa nnyo batalabatul ilm abali ku sunna. Sheikh Muhammad ibn Hadi hafidhahullah emyaka n'ebisiibo tumumanyidde mu baulama abalungi, abazito, abalina obulungi obungi. Sheikh Rabi ebyo tubyogedde tetwetaaga kubiddamu, si bwe kiri? Wagwawo qadhiya mabegakaawo, yava nno wano wenyini we tuli sheikhi wano mu Fiyush, ng'eva mu abo bayitibwa ba mashayikhi al Aden, baatuka ne batuumibwa erinnya mashayikh al Aden. Baali bayizinga tubeera nabo mu durusa Sheikh Abdurrahman, nwagwawo ensonga yagwawo, ensonga eno kakkananga ziri Saudi Arabia. Baulama ne bafuna endaba bbiri ez'enjawulo ku bantu abo. Sheikh Muhammad ibn Hadi alina endaba ku bantu abo olw'okuba ensonga yali evudde eno. La shakka nti ab'e Yaman be baali basinga okubeera nga bamanya embeera yaabo abaali bavuddeko ensonga. Baulama ba Yaman baalina ekigambo kimu ku bantu abo abaali bavudde eno genda eri, baga nti abantu abo si batuufu. Mu abo abaatambula ku ndaba ya baulama ba Yaman mwe mwali Sheikh Wasiyullah Abbas, mwe mwali Sheikh Salih Al-Fawzan, mwe mwali Sheikh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali nefanako bwe bityo. Naye fitina yasinga kusoloobamu wakati wa Sheikh Muhammad ibn Hadi ne Sheikh Rabi. Sheikh Rabi hafidhahullah wa ra'ahu abantu abo yabalowoleza bulungi era ng'alaba nti talabatul ilm abalungi bamashayikh abalina omugaso wa hakadha. Sheikh Muhammad ibn Hadi agamba la haulai fattanun, bantu bakola fitan wakati wabaki waba ulama n'okuleeta shawshara wakati waabwe, era kyagenda okuwunzika nga bwekityo bwekyeyolese nga ekigambo Sheikh Muhammad ibn Hadi kyekyali kigambo ekiki ekituufu.
ala kulli hal kyekyaddira waliwo enjagala taifa yakwata sheikh muhammad ibn hadi tuli fenna nemufuula ng'atabangako ali min ulama as-sunna siku masala nti ga aqida masala ga yani galina omukhalafa mu mbeera yonna wabula baawukanye ku ndaba ya gundi ne gundi abaffe muntu mulungi twale obwesigwa bwe oba muntu si mulungi kitegeka bulungi ogenda okkakkana nga tewakyali kijjibwa kwabo abakola taasub tewakyali kijjibwa ku sheikh muhammad ibn hadi bamulabanga dhalim min ad-dhullal bal yumtahan bihi oyogera ku sheikh muhammad ibn hadi yo nayo nkola weeri ma qawluka fi fulan ma mawqifuka min fulan ma huwa mawqifuka min fulan oyimiddwa ku gundi eyo nkola yakuleeta fitan wakati wabaki wabatalabati al-ilm ensonga eyo si enkola ya ahli sunna wal jamaa sheikh amanyiddwamu obulungi ebbanga lyonna wabadde wakabaddewo wakati we n'omulala kyetusooka okuyimirirako kumanya nti abo bombiriri ba ulama ab'ebitiibwa sheikh rabi tukwate fadhulu ye tugiteeka wali wabbali kubanga ayina endaba gyalabe ku gundi eyinza okuba ntuufu eyinza okuba si ntuufu oba tukwate sheikh ono omulala tukwate fadhulu ye tugisula wabbali kubanga ekigambo kyawukane nekyagundi la kikyetugamba abo bonna ba ulama abaffe bamanyiddwamu bonna obulungi n'okunasara sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam oli wa ddembe okusawaba endaba yoyo n'ogitinya nti gundi ku nsonga eno ye mutuufu gundi ku nsonga mulabe eyange muki mukyamu nenga bonna omanyi fadhuli yaabwe era ng'ogikuumye bulungi kitegereka n'olwekyo enkola okukwata akabir n'ogihasara ku fulani ne fulani ku gundi ne gundi eyo nkola nkyamu ye taasub etakkirizibwa mu ddiini yaffe n'olwekyo ekigambo baulama bagamba kibira mu mbeera mmeka kira mu mbeera bbiri imma baulama bonna kyekigambo kibagamba ekyo kimu ensonga emanyiddwa mathala bano ba harakiyin ba Daesh tugenda okulaba nga kumpi buli ali mu kigambo kyayogera kifaanagana ku bantu abo baulama bakola batya bagamba ekyo kimu oba ne betumanyayo basatu tetulina fatwa ku Daesh mathala Daesh eki ISIS siwe kiri ndeta kyakulabirako singa tulina fatwa kubo okujjako yamanyi wameka basatu bokka abasigaye tetuwulyanga kigambo kyabwe wabula tetubawulirangamu kukhalafa fatwa z'abawulama abo abameka abasatu tugamba nti bawulama bagamba kitegerekese kubanga bawulama b'ebitiibwa boogedde aye tetuwuliddeeyo akhalafa kigambo kyebakoze batya kiboogedde tugamba bawulama bagamba amma singa tumanya nti bana bagamba bwe bati ate abasatu bayina endaba ndala ku nsonga eyo naam babiri bagabwe bati abala babiri bagabwe bati gaba gafuuse masala ngaffe batalabatul ilm kasa tukakasa nti nno abo baawukanye bali mu baulama batamanyiddwamu kutambula na hawa abatamanyiddwamu wabula betumanyimu obulungamu n'okunywerera ku sunna gaba gafuuse masala baina sawab wa khata naam eba efuuse ensonga eri ani mutuufu ku b'ebitiibwa bano ababiri kitegerekasa bulungi ani mutuufu ku b'ebitiibwa bano ababiri kadhiya eyokubiri nga ngifunza nnyo ekujjayo bulungi ekifaananyi emabegakaawo eggwanga erya Yaman lyalina omukulembeze abekalakaasa batandika mawanga g'abawarabu ogenda okakkana kyajja nekituuka ne Yaman mukijjukira kibadde Tunisia kibadde Misiri kibadde Libya kibadde Syria kibadde kyajja naluddawa kyajja e Yaman bwekituuka e Yaman omukulembeze pressure y'abantu mu kwekalakaasa yamujjako nenaasigaza influence nene ku maje ng'amaje gonna gasigadde mawulize kuki kuye waliwo akabinja k'abasajja abashiya bayitibwa bahuthi baali eyo mu province yalimu al-allama al-wadi rahimahullah sheikhuna muqbil ibn hadi al-wadi kayitibwa saada gye waali abasajja baali bayeekera naye nga tebalina maanyi bali eyo bashiya naasala wakozese abasajja abo okujja abeere nga abo abayingira mu buyinza abajja mu buyinza naye nga si yazze nga ye kubanga abantu bamaze omulaga ntekola ki tebamwetaaga kitegereka kakati abasajja be yaleeta
kaali kabinja k'abasajja abanafu abashiya abayitibwa abahuthi. Bawula ba Yaman, mwetegereze bulungi ensonga eno, bawula ba Yaman ne bagamba nti abange temuvaayo kulwana. Lwaki? Olw'ensonga muli mu kulwana ne gavumenti. Haqiqa ali mu kulwana ye mukulembeze yennyini n'amagye g'eggwanga gennyini nga bwe mugamanyi n'ebyokulwanyisa byage ebyamaanyi na buli kimu kyonna. Temuvaayo ne mulwana n'abantu abo, mukuume emisaayi gyammwe. Kitegerekese, endaba etegese weevudde. Bamanyi nti ono omukulembeze asigadde ye akyalina amaanyi mu magye na buli kimu kyonna. Tayib, bawula ba Saudi Arabia nabo ne bakitunula mu ntunuulira endala. Baala batya? Bagamba almuhim abo oyo bakulembeza baleese bahuthi barafida nti ye yerinnya liri kungulu nti ye abange ahlu sunna wal jamaa muveeyo mukole mutya, muveeyo mukole mutya, muveeyo mulwane mutaase eggwanga lyammwe okubeera nga abasajja abashiya bali wamba batwale amadhahabu gaabwe. Ontufunye taifa y'abawula bameka bamirundi emeka ebiri. Bawula ba Yaman nga bawulama abataliko question mark, bamanyiddwa obulungi n'ebitiibwa n'enkolagana ennungi, na bali bawulama abalala baleese ekigambo ekyokumeka ekyokubiri. Bagamba bange temulwana. Lwaki temulwana? Mugenda kuswada na dawula, mulina ggwanga lye mulwana nalyo, so sina basajja bali abudde aya kipande upande ekiri kungulu ne hakika ya masala ndala yendaba yabwe gye bafuna. Nibegatibwako mashayikh Sheikh Wasiyullah Abbas ne mashayikhi abalala. Bawula Saudi Arabia omwali Sheikh Rabi hafidhahullah, Sheikh Obeid ne bamashayikh abalala ku nsonga eno, Sheikh Muhammad ibn Hadi yali ne Sheikh Rabi ku nsonga eno n'abalala. Nibaga nti abange musituke mutaase eki, mutaase eddiini yammwe ey'obusiraamu. Kitegereka abaffe ku nsonga efaanaganako bweti tukola tutya? Tukwate ekibinja ky'abawulama abali ku ndaba eno tukiteeke kasasiro tugaye nti abo tebakyali bawulama baffe, tetubajjaako ddiini, oba tukwate be Saudi Arabia betuba tuteeka kasasiro. Talibu ilmu akola atya? Amanya nti gana masala gali baina sawab wa khata wa hiya masala ijtihadiyya, masala ga kunyiikira. Bano kubunyiikivu bwe bakoze nga bawula balaba nti abange nedda. Bwetukola bwetti tugenda gwa mu nsobi. Buli muntu ageza kyaliko mawqifu ye ayagala kutaasa bulungi, ayagala kutaasa ki? Ayagala kutaasa umma, ayagala kutaasa sunna. Kitegereka. Kaakati wavaawo akabinja ne kagamba nti maadaama nti Sheikh Rabi' ekyo kyagamba, maadaama nti Sheikh Obeid ekyo kyagamba, idhan abatalaba ndaba eyo babanikine nti hum huthi, babayita baki? Bahuthi. Lwaki babise bahuthi? Bagambye temulwana abange ensonga eri bweti. Naam, baga nti abo kubeera nti bakkanyiza na kigambo Sheikh Obeid kitegeeza nti tebalina mutawana bushiya, tebalina mutawana naki ugenduka kana fitina nene nayo nebeeraawo netutambuza kumpi myaka 7. Tuli ku fitina eyo nga tuli ku fitina ekola etya? Efaanagana okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta embeera fanjalat alfitina. Bawulama basigala bawulama balina omukwano wakati waabwe, bategeera bulungi ekyokukola. Awamu n'ekyo nga badhahaya bangi fitina eyo beyatwala. Abamu ne harafa, abamu ne baviira ddala nekwekibaaliko mu bulungi. Lwaki? Olw'ensonga tebamanyi nkwata y'abintu fitina we beegudde wakati w'abawulama abeesigwa. Okufunza ensonga, singa olaba ekiri wakati w'abawulama abeesigwa bakyawukanyeemu, manya gaba gafuuse masala gali wakati wa mutuufu na mukyamu. Oli waddembe okulondako omutuufu, sinti oli waddembe okulondako omutuufu. La, tunuuli kyekye bawudde olabe bannyonnyola olondeko omuki omutuufu. Kategerekese oli waddembe ku ekyo. Bale oli waddembe ga nti gana amasala gansusseeko, nze kanzire muki, kanzire ku gundi yange, sitteeka nteekedde okugafuna Qur'ani ku masala ago. Gajja kutuuka ku nkomerero ekituufu oba omutuufu ku babiri akola atya? Amanyike, ategeerekeke. Abange taassubu ne bawulama ensonga yaabwe betwalira ddala eddiini. Eddiini y'omuntu neegendera ddala, n'alyazaamanya banne, n'akola ebikolobero, n'akola amawano. Era ebiseera ebisinga omuntu ataasaba mu nsonga eyo n'akola ebintu nga ne bawulama bagezaako okunyiigirako. Singa babiwulidde baali munyigidde ne bamwesamba nti hatha la yumathiluna,
naam ebiseera ebisinga omuntu oyo la yataraja hatta ne baulama abadde ku nsonga ng'ebadde nkyamu boogera okulabanga kubanga bo babadde bakiriko diyanatan baagala kusanyusa Allah subhanahu bannaffe baali abatuufu nga badde emabega si bwe kiri naye ate bano abaali abagoberezi abakola ebikolobero ku bannaabwe ne bakola ogerukakana bo basigala balambadde oba mmwe oba baseeka bakivuddeko ffe tetugenda kukola kutya erugerukana nga basigadde balambadde n'ensobi wadde nga be baali bagoberera bagikola batya bagivaako obwo nno bwe bubi bataasubu naali badde nga ttako ensonga nali ntwakadde kangi kaza akazindaalo eri sheekhi abeere nga atwala ku nsonga ya Imaamu Saadi rahimahullah rahmatan wasa. Naam, jazakallah khair, barakallahu fik. Idhan sheekh tumweyanziza nnyo okwongera tutagulira ekigambo imaamu wano kye yatulaga n'obutaba na taassubu ne takhlid eriba imaabo abanene. Sheikh Abdurrahman ayongera otulaga As-Sa'di rahimahullah obulungi Allah bwe yawa abantu bano awangalira mu ggwanga erya Saudi Arabia bwe yabaleetera abamanyi n'atuzeeyo ku Imaamu Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Era nga bw'oba osomye ebitabo bye bulungi oyongera okwawula omusunni n'omuki ne munna bid'a. Agamba Sheikh rahimahullah min sa'iri at-tawaifi wal ahzab oyongera okwawula abantu abali ku bubinja bingi obuki obulala hatta aqama Allahu Sheikh al-Islam wal Muslimin Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah. Manyage Ahmad manyaga Sheikh al-Islam yani ما شاء الله أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الدمشقي الحراني شيخ الإسلام رحمه الله. أما نبقى ماتيني أشياء بزالا نيبا شيء مردوك زالا يو وتنسى كتير متوالينغويو رحمه الله. وكوبا بيجمع الله ميسيزاكو بينش chengera Allah chiyawa ummeno kujiretera omumanyono omulungi bwe yabeera ngaawo ng'atandise nga irimu yonna eringa eri awo akwata kweno n'akwata kweno bala amanya bamba tukulaba nti balinga gwe baali bayiwa obuyiiya ebitabo byonna mu mutwe nga bw'oyinza okugamba ekimoloka tuleere ekinene ne kijjaawo ne kipaakinga ebitabo ne bajja nga babiyiwamu mu mutwe alinga bw'atyo nti baba bakwata ekitulira ky'ebitabo ne kijja ne bakiyiwamu mu mutwe gwe rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ebitabo bye yawandiikanga ebiseera ebisinga ebitabo byonna byabeeranga bibuuzo. Ebiseera ebisinga talina kyabo kye yawandiikanga nga ntandika wabula wabeera bwetaavu buli muzi najja n'abuuza awo nnyini n'atandika okuwandiika rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Oluusi ne yeetonda n'amuga empapula ziweddewo by'okuwandiikako naye nga yo irimu si nti ali mu library ajje langa byonna biva mu mutwe rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ebimu ne kati tebinaba tutuukako bita ebimu biri mafukudaati ebimu babyokya ebimu hakadha rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah abamanyi abamu baatuuka mu kubayizi be baagamba nti mutuufu amaaso gaabwe tegaalabako muntu alinga oyo naye nga n'ayeewuunya ennyini bw'otunuulira irimu ye ate Ibn al-Qayyim kati ng'oyo bw'otunuulira n'erimu ye tolinawo osobola gituuka naye nga naye agamba teyalabayo kate muntu mu nsi eno alinga Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Allah yamuwona mu kwanukula ebibinja ebibuze kyobulaba buli bibinja ebibuze bimukyawira ddala Allah ali yamuggulirawo babasuufi bani firaka ezo ez'obubuze zimukyayira ddala. Fajahada al-kuffara والمنافقين وسائر الملحدين. الله مساكم مkulwanisa bakafu abananfuusi n'ebibinja ebirala ebyababuze ebyo byonna ebirwanisa mu kuwandiika mu misomo gye rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa adhara min sarihi sunna wa alamiha wa ulumiha ma ajazat anhu madarik al-awwalin wal akhirin. Yajjayo sunna obulungamu rahimahullah okubwatula n'okuboolesa eri abantu bangi abaalemererwa okubujjamu baali bamusoose n'abajja oluvannyuma lwe bali mubajja oluvannyuma lwe. Otuufu buli mumanyi yenna gw'olaba nga avuddeyo nga mulungi mu ilmu ogenda okumwetegereza ng'awadde ebiseera ebitabo bya imaamu oyo. Ekyo mukitegedde
n'okutuusa kati omumanyi gw'olaba nti mubutuufu oyo musajja w'amaanyi ogenda okulaba ekyama mu kuddayo nga awadde ebiseera ebitabo by'abamanyi bano abalungi. Mathalan ng'abamanyi betumanyi abanene ba Ibn Uthaymin, ba Imam Ibn Bazi, ba Sheikh Albani n'abalala, ogenda okuddayo ng'obalaba okujuliza ennyo ku bitabo bya Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdis Salam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kati kyali kyengera Allah kye yatuleetera, kiba kyengera Allah okubaleetera abamanyi abaki wa Sheikh Saidi kyayagala tulaga kyali kyengera Allah kye yaleetera abantu wana abayita Imam Ahmad ng'ali ku sunna, oluvannyuma n'abaleetera ate Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ng'ali ku sunna. Ayagala kulaga nti kiba kyengera Allah kyabawadde, nga bw'oyinza okuddayo waffe noga mu butuufu kyali kyengera Allah kye yatuwa otwetera abasajja abaali ku sunna, ba Sheikh Abdul Karim Sentamu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Laba embeera abantu gye baalimu nga gye bamanyi. Sheikh Abdul Hakim Sekimpi rahmatullahi alayhi, abasajja abo baavaayo ne banywerera ku sunna ne balaga nti omusajja alina kwambala bw'ati. Embeera yali etya mu biseera ebyo, ne balaga nti omukyalo omusiraamu alina kuba bw'ati, alina kwambala bw'ati. Mbeera yali etya mu ggwanga lyaffe. Kakati ne wano Sheikh kyakulaga ti mbeera ki yali mu mawanga nga gano Saudi Arabia, abantu nga basinza entaana n'ebirala, ne Allah n'aleeta bano abamanyi abalungi. Wasalaka tariqatahu talamidhatuhu, ekkubo lyeryo erya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah abayizi be nabo ne bakwata eryo nga Imam Ibn al-Qayyim n'abalala, wa atba'uhu min al-ulama al-muhaqqiqin, n'abamanyi abahaqqaqa abagoberera obujulizi abatambula n'amazima nabo ne bajja ne bakwata ekkubo lyerimu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lyeri akutte. Hatta jaat an-nawba bi Sheikh al-Jazira wa imamiha Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, okutuusa an-nawba kabanga mumanyi edda bye twazannyanga akagundi kano ng'odduka naye ng'olina okukwasa munno bakayitanga bati yelire. Aha, kati kajja akati kano eyakakwata yali imaamu ono omulungi ng'embeera eri bwetyo, n'akakwata akati ako ak'obuluŋŋamu obwo akadaawa eyo ey'amazima, daawa ey'obusalafu, akati ako eyakakwata yali Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Najja nga akakwasa n'abazzukulu abatabani be, abantu baabo bolaba bakola omulimu omulungi nga batwandikira Fathul Majid n'ebitabo ebirala, nabo ne bajja nga batambuza daawa eyo ennungi. N'olaba olujegero olwo olw'obulungi, olujegero olwo lw'abamanyi abali ku sunna. فأقام بهذا الأمر أتم القيام فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة. إذن الإمام محمد بن عبد الوهاب تين الديني في جياليتا غابة مواغلة بتاغل السنة كبوغلة وبلا يجنا قال الله قال رسول الله كيشو تينا نبي النابا لا يبو أبغى تاغل النبي تاغل غابولا بيقول يا بازوزم الدين kugamba nti tayagala nabbi tayagala kino. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah tabarak wa taala anachi yatunyumiza mujimu ku misomo gye, naga nti ainesi gye yagenda muko n'atuuka yasanga omusajja ng'ayogera nti Muhammad bin Abdul Wahhab tayagala ani, tayagala nyumba ya nabbi, tayagala bantu ba nyumba ya nabbi. Bwe yamusanga n'ajja n'asembera wali n'amugamba muntu oyo nga mubi atayagala bantu ba nyumba ya nabbi. Nabuga naffe tuyinza kumwagala. N'amusembeza omusajja oyo yali balina emmotoka mwe yali, n'amugamba njagala okkirize ku budde bwonna bwe tunaakozesa ngenda kubaako ssente z'enkuwa okusasulira obudde bwo ebiseera byo, tugende ffenna tugendeko muki mu makitabu library. Nga kyayagala kinamugamba ebitabo bya Sheikh byonna okubimulaga biibyo weebiri. Mutuufu njagala otulage Sheikh ng'avumaani nyumba ya nabbi, abantu b'ennyumba ya nabbi. Tetuyinza naffe kwagala muntu oyo. Omuntu bw'atyo eyali omubi avuma abantu b'ennyumba ya nabbi, tayagala nabbi, tayagala ki, naffe tetuyinza kumukola ki. Ne Sheikh n'amugambe ebitabo bye byonna bikola ki, twagala otulage Sheikh ng'avuma abantu b'ennyumba yani. Omusajja n'atandika, Sheikh aga omusajja n'atandika era batugamba naddamu batugamba bakola ki, nga bw'oyinza okulyawo bavuma daawa yaabwe yakuvuma n'omugaa tuleetere ku bivumo. Kaakati noono kyeyayogera Sheikh n'amugamba tya Allah subhanahu wa ta'ala, onaayimirira mu maaso ga Allah
nga Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ali wano nga naawe oli wano eyakola daawa ennungi ekyo kyonamwogerako mu maaso ga Allah n'akijulira tibwati we yali tayagala bantu ba nnyumba ya nabbi nga Allah yamuwa ezzadde abaana Allah be yamuwa bonna Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amannya ge yabatuuma ge mannya g'abaani g'ennyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam okuggyako mutabani w'omu gwe yatuuma Abdul Aziz naye abasigadde Hassan Hussein ekyo omuntu okutuuka okutuuma amannya ago kiba bubeera bukyayi n'omuwala omu bw'ati Allah gwe yamuwa kuba Allah yamuwa omuwala omu era ne yamutuuma Fatima Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab muwala omu gwe yakola ki yali alina yamutuuma ani Fatima yani muwala wa nabbi oyo omuntu gw'oyinza okugamba nti tayagala nabbi ayina obukyayi n'ebirala abo kye bayita obutaagala nabbi kuba nti abantu abo abamanyi abo abalungi bavumirira amawuledi n'ebyo nabbi byataakola bo kye bayita obutaagalani era nga ne boolaba ne kati wabeera mawuledi sallu ala nabbi nga bagamba abo kikulu tebaagalani nabbi Allahumma idhan akati kane yakakwata Sheikh ono omulungi n'atambuza da'wa ennungi ya tawhid ebitabo bye bimanyiddwa mu umma y'obusilamu buli yenna afaayo ku tawhid ayagala tawhid tayinza kubanga tamanyi bitabo ebyo ebya imaamu ono omulungi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Allah muyisizaako bid'a shiriki kuba nti byonna bikubibwa naam nsonga eyo naam y'okuvuma Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab naam bwe twali tusoma mashakiri dawa wa du'at yali risala Sheikh Abdallah nga agisomesa mashallah risala ya Sheikh an-Najmi Ahmad bin Yahya النجمي سي رسالة يا محمد أمان محمد أمان نعم محمد أمان جزاك الله خير naye bwe yali agimaliriza yateekayo kiswa gyegwera nti mu biladi hindi mu ggwanga lye India waliyo omumanyi nga mashallah nga asomesa bulungi tawhidi naye nga naye alina ekirwadde ndoza yakiwulira bulizi nga kigenda kikyogerwa bwogezi bwekyo mu bigambo Muhammad bin Abdul Wahhab mubi Muhammad bin Abdul Wahhab ngera bw'aba amaliza bw'ati darusu ye ng'ava kusomesa tawhidi ng'akola ki ng'amukolimira niwavaawo omu ku bayizi abaali basomera ku jamia ey'e Madina kye yakola n'alaba omusajja ono ng'amulabamu obulungi naye nga alaba asomesa tawhidi yennyini nga Muhammad bin Abdul Wahhab bwe yamukola ki bwe yamusomesa naye ng'ate bw'amaliriza akolimirani akolimira Sheikh naga nti aleka yamulyako ebintu ebiki yamulyako ebintu ebibi bye bajja bamwogerako bwe bityo kye yakola n'agenda n'aleeta ekitabo n'aleeta kitabu tawhidi n'akijjako eddiba n'akijjako kava n'akimuwa akikole kyakisomese bwe yamaliriza n'asoma mu kitabo ekyo agenda okulaba ng'enzikiriza etambula mu kitabo ekyo etambula kubanga ekitabo ekyo okyetegereza Sheikh aleeta omulyango n'aleeta aya n'aleeta hadisi talinamu na bigambo biro okujjako fi masail naye bisigadde Qur'ani sunna bigambo by'abasahaba hakadha naam bwe yamaliriza n'asoma naga nti ani awandiika ebigambo ebirungi bwe biti ani yawandiika tawhidi ono omuki omulungi ng'oli asomene nga badde tannakola ki tannaba kumanya linnya lyamuki lyamuwandiisi bwe yamaliriza n'amuleetera kopi endala eya kitabu tawhidi naye ng'eriko eki eriko eddiba ng'eriko ne mualifu waki w'ekitabo ekyo agenda omugamba nti oyo Muhammad bin Abdul Wahhab bulijjo gw'okola ki bulijjo gw'okolimira bwoti omusajja n'akyusa yagenda okumaliriza nga durusu ze ate ng'asabira Sheikh Allah amukole ki Allah abeere ng'amusaasira idhan nti waliwo abantu abamu ayinza okuba ng'awulira ne bagamba nti bwe bityo bwekiti naye nga si kiki naye nga si kituufu ku Sheikh wahakadha ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mumanyi nti amawulire agaali eno ebbali nti ki mulalu buli woyitanga ebbali musajja mulalu n'ebifaanako bwe bityo idhan wano Sheikh akulaga abakwato akati kano kutambuza eddiini ya tawhid falam tajid fiha walillahi alhamdu qubba ala qabr nosange kabuli mu nsinga eyo tezitumbizibwa kuteekako obugundi bwe bakola ki bwe bawanika oba okusanga abantu abayitira mu balongoofu babatusize bye baagala tawassulu ezo bil makhluqin notabisanga wala maulidan amawuledi nogasanga tegakola ki tegaliiwo kati nga mu ggwanga Saudi Arabia abantu abo n'abamu kubatwalayo amawuledi naddala mu mwezi ng'ogwa Rabi'ul Awwal
zenna be nalabirako ddala abantu abava mu nsi ez'enjawulo nga bajja ngaawe Madina ne bagala oteekawo butuutu nga abayokwerinda security ejja nebafubutulawo abantu abajja naddala nga 12 bajja bakola obutuutu ogenda olaba bali ku muzikiti gwa nabbi nga bagatuzebwa ku kitebe bwe batu bye balowooza era lumu ne Sheikh Abdurazak mwalabe ekibuuzo ekyasaasaana Sheikh Abdurazak omuyizi yamubuuza nga yeewuunya yali mu darusi ya Sheikh Madina namuga Sheikh binsobedde fiiriye waffe bwe zituuka nga 12 Rabiul Awwal abantu baba mu keetalo mazaalibwa gani kati ate yeewuunya bwe yajja Madina nabbi we yafiira we bamuziika nga talina kyakola ki kati omuyizi ekintu kyamukwatako nnyo kyava ajja eri Sheikh Madina Sheikh ng'ali mu darusi namugamba wane Madina abantu tebaagala nabbi ki Seka namuga kusenga nkubulira anso ojja kwewuunya bane Madina wano kyovolaba tewaliwo keetalo tebakoze bidaala piraawo ekibakozesa ekyo kwagala nabbi omuyizi yajja yeewuunya eri ewaabwe Uganda kyova otwala ekyokulabirako teyali muyizi muna Uganda yakimubuuza naye gwe kitwala ekyokulabirako nti eri Uganda ku bitebe 12 bonna baba ku keetalo baseka piraawo eno bamajubba bwe bityo kati ate agenda olaba Madina tewaliwo ki keta bali mu swala embeera ya bulijjo Seka namugamba bwe nakubuulira anso ojja kwewuunya ekibakozesa ekyo baagala nnyo nabbi sallallahu alayhi wasallam kubanga naye nabbi bwe kyatuukanga 12 Madina tewalingawo kaki keetalo kati abo nabo olw'okugoberera ennyo nabbi n'omukwano gubatta kyekibala ekkozesa embeera eyo ne batabaawo omukolo gwonna gwe bakola ki gwe bakola embeera kyobola ebeera bwetyo Madina Sheikh Abdurazak yali yanikula ku nsonga ku muyizi yali yeewuunya ng'alaba embeera emwewuunyisizza kati Sheikh agamba awalaisa min akbari ni'ami llahi alaykum wa ajalli ihsani llahi ilaykum an qayyada lakum haula'i as-sada al-ghuran alladhina hafidha Allahu bihim ad-din as-sahih abange ekyo si kyengera Allah kyeyabawa okubanga yabaleetera abo basaada bamanyabo abali ku sunna ne bajjanga babalerera ku mbeera ennungi watahaqqaqa wantashara hatta nasha'tum wa aba'ukum wa awladukum tashrabuna min ma'ini sharia asfa sharabin Allah nawe ekyengera mmwe ne batata ne musangawo embeera eyo tolaba naffe ekyokulabirako kyetuzizaayo Uganda Allah tusaase n'atwetera abasajja abo abaali abalungi abasomesa sunna naffe ne tugenda okugira bati mu mbeera gye twakuliramu awo nga tulaba nti omusiraamu engoye zirina kuba waggulu omusiraamu talina kukola kino talina kusinza ntaana ekyo kyengera Allah kyeyatukola ki kyeyatuwa kati Sheikh agamba bano nabo kyali kyengera okuleeta abamanyi bano Allah be yabaleetera wa ta'tarifuna min zulaliha ahsan i'tiraf falam tudriku hadha biwasilatin minkum ekyo nno temwakifunanga kyali kubo kuva gye muli wabula kyali kyengera okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala wa innama dhalika fadlullahi katumali wano katono Sheikh insha Allah laisa lahu ghaya wala intiha ekyo kyengera okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala bainama tarawna al-aqtar al-ukhra mahshuwa bishirki wal-kufri wal-ilhad as-sirah olaba ebitundu ebisigadde nga bikubyeko shiriki bikubyeko okusinza entaana bikubyeko katembo ow'enjawulo webaza Allah subhanahu wa ta'ala otunulya ebifo ebimu nga mamlu'a bil bid'a wa bina'i al mashahid ala al qubul nga bazimba ku ntaana bakola ebikola ebyenjawulo nimwe Allah n'abasaasira ne mukulira mu bi'a efaananako bwetyo wal akhlaqi al qibah neyise ez'enjawulo embi fahmadu rabbakum ala hadhihi an-ni'am allati la tastati'una laha 'addan wala shukran mwebaze Allah subhanahu wa ta'ala mumutendereze olwekyengera kino kyeyatuwa tolina bwogenda kyebaza omaleyo okwebaza okwo okubanga Allah akuwa n'okulira mu society eya tawhid eyokusinza Allah tabaraka wa ta'ala Sheikh olabye otawe tumaleyo wano mu ddakiika emu bbiri ku luno ndoza tumaleyo biidhini subhanahu bajja gumiikirizaamu guno omusomoka guwanvuumuko katono tumaze okuyingira ana inshallah فلو أننا قد سمعوا الشيخ تماليو بإذن سبحانه وتعالى ارتبطنا هذه الحلقة المباركة
senga naffe tuyunga eddiini yaffe ku lujegere luno bwolutyo lulolabye Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim Ahmad ibn Hanbal, Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ne ba imma bali ku sunna okutuusa kati senga naffe bwetyo eddiini yaffe tudde ne tulaba amanyi abo kye boogera Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa Ahmad ibn Ahmad rahmatullahi alayhim ajma'in irtibatan tamma ne tubanga kakwate kamanyi ddala وقانا الله من الوقوع في البدع الله جنا تتاسى تلمقوا مبدع تبيرك الدين يتوف والانجراف وراء التيارات المبطلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة والسنة بريئة منها كل البراء tugenda kuona abavubuka abagezaho kwagala kwambala ekyambalo nti balwanirira sunna naye ng'ekyambalo kya sunna kiri wala tebakirina sunna ziri wala nabo bali wala ne sunna ezo wama dakhala alaina hadha annaqs illa yawma an tarakna hadha almanhaj obukendeevu mu society zaffe okuyingira gye tuli n'osanga bidda ez'enjawulo kyava kuki kasita twaleka manhaj eyo eyokulaba abamanyi abeesigwa bali ku sunna bye baatukuŋŋanyiza bye baatulaga bamanyi baffe emitawaana mingi giba gigenda kukola ki kujja wadarabna anhu safhan wastaghayna anhu bimanahiji واستغنينا عنه بمناهج استقدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها نتبيرanga twagireka manhaje ennungi ne tugoberera ebyabantu ebiveeyo mu nsi enjawulo Misiri ebuyindi neifaanako kuti wahiya manahij baida kull albud an manhaji salafi as-salih rahmatullahi alayhim nga biri wala ne manhaji ey'abasalafu kati okuba tukwate ekkubo eddungi kwe kwesiima kwaffe kwe kwangula kwaffe wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitiibwa oboolyawo yali badde mukubi w'amataali Haja Haruna nduzi yali badde oba naam ne twebaza Allah eyatutaasa n'atuleetera bamashayikhi baffe tugenda ogira bwe tuti nga baatubuusa dda nti eyo siki eyo siddiini farahimahumullah rahmatan wasi'a.